Okuzimba amagulu oba okuzimba ebigere kye ki? Oyinza okutambula n'osanga abantu ab'enjawulo nga ebigere bizimbye, ate nno bw'atambula n'agenda mu ddwaliro ne bamugamba nti ebigere birabika birimu obuwuka era obasanga nnyo nga bambadde sitookisi, alekeraawo nti okulinnya mu ttaka. Oyinza okusanga abagagga, oyinza okusanga abaavu, oli n'omusanga nga azimbye amagulu nga gengedde. Naye abaffe kiki ekireeta ekyo era kiva ku ki? Ebiseera ebisinga obungi tulina okwegendereza. Emyaka gyaffe nga tukyali bato, emyaka gyaffe ng'ensi ekyatutwala tukyakola emirimu, buli kyoyagala okulya weekiri, naddala abantu abasomyeko. Abantu abasomyeko balina ebintu bibeerabirira ddala era ne babijjira ddala mu bwongo. Essente weeziri bamusasula, akola mu woofiisi, alina diguli yamala Makerere. Oli agenzeeko ebweru, olina ebintu bye tasobola munyumiza. Buli ekimutuukako ku mubiri ddwaliro. Okitegedde? Buli ekimutuukako ssente weeri. Ne bw'agenda mu ddwaliro ne bamusaba akakadde akawaayo. Alwana ebikutte ku bulamu bwe ne ssente. Essente nno tezisobola kulwana lutalo ne zirumala. Ate essente zisobola okulwana olutalo singa oba otegedde kiki ekikusumbuwa. Amagulu oba ebigere kasita omuntu atuuka mu myaka 60 oba myaka 60, 57, 58, obulwadde obwo aba takyayinza buvumula. Obulwadde obwo waliwo ekibuleeta era kye ngenda okubabuulira, era njagala mumpe amatu ate bw'ova ku kyange ng'ogenda kuwanga tto, kubanga nze mba nkugambye, kubanga okugamba bino oba tomaze kumpa ssente nti oba oli awo omuntu ayogerera ku ssente, wabula bw'obivaako oba ogenda kuwanga tto. Akati obulwadde obwo obw'amagulu, obulwadde obwo obw'ebigere, okuzimba, singa omuntu abeera mu myaka 58, 57, 60, 65, ayinza obutabuvumula era bulinganga ddalu. Muganda wammwe oba omwana bw'atabuka omutwe ku kika ne mutandika omusiba emiguwa bwe mutwala emulago, emulago ne bamukebera ne bagamba nti bulwadde bwa mutwe, omusaayi gwamulinnye ku bwongo, alina ebirowoozo. Manyi bo mu ddwaliro bo tebabula kye bawandiika ku lupapula, ne batandika omupiika empeke biki bwe musiba emiguwa mukola ki, bwe muzze waka nti atereddemu n'addamu n'aligwa, ne mumugayaalirira ne mulemera ddala okufuna amagezi agagoba enswera ku bbi, nti eddalu lino liteekwa okuba si bwongo bwe kufa. Kubanga omuntu atabuka omutwe n'atandika okwogera ebintu ebitali bya bulijjo. Atandika ndaba abasirikale, minisita wuuyo azze eggulo nabadde ne Museveni, ate kakati bwe twagenze Emmengo nabadde ne Kabaka, biki. Naawe omuntu ne bw'oba musirusiru era oba owulira omuntu by'ayogera nti bya mpewo, biri mu butalabika, bintu bya nnono, wadde ayogera kino na kiri tebikwatagana, naye osobola okugattagatta n'osanga omuzadde nga yeesiruwazizza ddala n'akwata omwana oyo n'amutwala mu ddwaliro. Akati omuntu yenna bw'atabuka omutwe ne bamugayaalirira, ekiba kiddako eddalu bwe limala okumutwala mu kibuga n'atuulako ku kasasiro, kizibu okudda engulu. Omuntu bw'amala okulya ku mawulu ag'okukasasiro n'alya ku bintu ebivundu ebigudde mwala, ebiseera ebisinga Katonda azza bibye, naye omutwala ku basawo nga 30 nga tewaliiwo asobola kumuvumula. So omuntu aba yakagwa eddalu wano myezi 3, myezi 4, myezi 5, 6, aba akyasoboka okuvumulwa. Naye eddalu bwe limala ku muntu mwaka, myezi 8,
nga mumugayaliridde olubereberye abatakyayinza kuwona, eddalu liba limaze okumwambala. Omwana bw'atandika okuba olumbe ku kika, mwana omuzadde, mwana muto, myaka 6, n'omugayalira olumbe olwo ne lumumalako omwaka mulamba, nkulayirira batakyawona. Kale ku mwaka ayinza okuwona, naye singa luyisaamu mu mwaka ne luyisaamu ne lukwata emyaka 2 nga lumukuba mumuyina mwannyina mwe ku kika, lumukuba naye ng'emyaka 2 giweze, osobola okumutambuza wano mu basawo ne bazirya, buli omu nagganja dduvumula, obwo bayita obuvune bwakizza mu kitundu kya Kabaka Bulamu ng'abanja mu famire. Abaana abakuba olumbe musooka kweyogeza nti yo yaabwe, ne mugenda mu ddwaliro baga omusujja gwamulinnye ku bwongo, ne mumupiika ng'empeke, ne mumupiika ki, ababuyabuya, abantu ababuyabuya. Ate abantu abakulu beesiriwazizza nnyo ku bintu ebifaanaganako bwe bityo. Mwana atabuse omutwe, ayogera kino na kiri, nabadde ne pulezidenti, Kabaka yazze eggulo, twabadde ku mikolo biki. Owulira ebigambo byayogera bigattegatte, otegeere nti ebintu bino byayogera si bya bwongo kufa, wabula ayina ebintu byalaba, naye ng'ebintu ebyo byekuusa ku nnono. Beeramu amagezi agagoba enswera ku Ggwe muzadde ggwe. Leka kuwaayo omwana omuwaddeyo, tewazaalira nsi, omwana omwonoonyo, omwana omuttidde future. Omwana alaba ebintu eby'enjawulo biki. Ayogedde abagenzi, ayogedde kino, ayogedde Kabaka, ayogedde olubiri, ayogedde biki, ayogera ebintu ebitakwataganye, basirikale bano bangoba biki. Abantu abalaba, atandise okusala eddiira, alaba n'ebitalabika. Omugambye tugende mu ddwaliro bamuwe empeke. Kale nno mwegendereze, ennyimba ezisinga muleke kulabukanga ng'obudde bugenze. Akati ensonga y'amagulu okuzimba, kambabuulire kigireeta. Ensonga y'amagulu okuzimba, ebiseera ebisinga obungi gutera kuba muzimu. Okitegedde? Obaako omuzimu gwa jjajjaawo. Omuzimu ogwo nga guyina bye gubanja, naye nga gwakuterawo sayinizi, naye nga tewazifaako. Abantu bangi balina ensimbi olw'okuba bakola mu woofiisi, tebafa ku birooto bye baloota. Era abantu bangi beesulise, era abantu bangi bajja kusanga obuzibu nga bakuze. Era ffe abantu abakuze okujja mu lubiri tubakaluubirirwa nnyo. Omuntu akuze yeetaaga kuseera. Nze mbuulira abantu abatudde mu nnono bonna, omuntu ng'akuze emyaka gigenderedde, bw'omulaba nga tomuzannyisanga, musalire ensimbi oba atunda kikya kitunde. Kyokka mu lubaale tetukkirizibwa kusalira muntu ssente agenda atunda ekikye. Naye ate mu nnono, mu mateeka, ekiri mu misambwa, omuntu agenda okujja ng'ali myaka 5, bingi byaba yawakanya. Ennono egamba oba atunda ebyo byabitunde. Kyokka omwana omuto ne bw'omukolerako bwiriiri, omuvubuka ne bw'omukolerako ng'omuyamba, kubanga aba azuukuse, aba asitukiddemu, aba asinze abakulu abaamusooka. Abantu emiti emito mubayambenga nnyo. Abantu abali mu myaka 5, bw'ajja mu mbuga yo teyeetaaga kuttira ku liiso, kubanga bingi bye babeera bayisemu nga bagamba Mukama bw'ayagadde. Ensi bw'egenda emusalako n'alemererwa n'alemesebwa, buli kimu ne kifa, n'alyoka ajjukira nti kentambuleko, naye nga ne ku luli obudde yabuyina n'ebintu yabirabanga. N'olwokuba yabanga n'amalala, abasajja bamufuukidde abasajja, obulimo biki, alina ensawo y'amanda mu nsonda, asasulwa biki, ebyo nga tabifaako, alukoseeko, akoze biki, alwanagana n'ensi, abirwanyisiza oluusi agenze ku basawo babigobye biki. Kati atuuka mu myaka 5 agamba naye lubaale kantambule mutereeze. Oyo tomusaasiranga. Omuntu omukulu yenna bw'agenda ku musawo tasaasirwa ng'ali myaka 5, tasaasirwa. Oyo ne bw'atunda ekikye, lubaale takukuba gw'omusawo, tasobola kukunyiigira. Naye omwana omuto yenna ne bw'ajjanga n'ensonga nga ngumu, omusawo bw'omukolerako obwereere oddizibwawo. Era bagamba nti siina ne waba muvubuka myaka 20-25, myaka 27, myaka 30-35, abo abantu bonna babeera basitukiddemu ensonga z'abajjajjaabwe ng'emyaka gikyali mito, n'okumuyamba osobola. Muntu w'emyaka 5 mu nsonga z'empewo tebamuyamba, wabula olina kumusalira kiremya
era n'agenda bw'aba tasobodde kufuna ekyo ky'omusalidde ne bw'atadda tovunaanibwa kubanga aba ku ssango nga yajeemajeema dda nga ne lubaale yamwogerera dda ebisongovu nga ne lubaale takyalina laavu ye era nga ne lubaale takyali muzadde gy'ali ndowoozaako mukategedde naye ng'abantu abasomyeko basanze ebizibu ebyo mu bukulu kuzimba magulu kusannyalala magulu okitegedde babagambye kansa bintu ebyenjawulo amagulu bagasazeeko babakaliridde naye ng'ekirwadde kitandika mpola nga tekimuluma n'abeera ng'ayambala engatto ng'azijjamu ng'amagulu gazimbye naye ng'ate tegamuluma naye nga naye alaba gazimba bw'ayambala siripa zirekamu maaka fulaati zirekamu maaka naye nga tegazimba kati ekirwadde ekyo ebbanga likikumalako munda jjukira wabeerawo ebizibu ebitudde munda omwo ku lw'ebbanja ly'olina mu mpewo bigenda bizaala kati olugero omuzimu guno nga gukuvaako nga gukwesonyiwa kati nga kifuuka kirwadde kutuuka mu ddwaliro nga teryakisobola kugulu balina kusalako okitegedde kakati mu mbeera eno bassebo ne bannyabo omuzimu bwe guba nga guludde nga gukubanja omuggo olina jjajjaawo oba wamusikira oba tewamusikira naye ng'oliko omuzimu gwa jjajjaawo okitegedde naye nga jjajjaawo yayambalanga enkofiira ku mutwe yakwatanga omuggo yabanga n'engatto ze emikalabanda kati nkubuulira firimu ey'okuzimba ebigere n'okuzimba amagulu n'okulumwa omutwe ogutawona okitegedde obulwadde bw'omutwe ng'oggyeko omutwe oguluma nga gwakiwanuka ogukoona ng'ennyondo ogwo gwakiwanuka omutwe oguluma nga gukulumira mu liiso erimu ne gujja n'amaziga ogwo guba muzimu waliwo omutwe ogukubobberera naye nga teguwona nga tosobola nagunnyonnyola dokita nga gukubobberera naye nga teguwona eriyo omutwe ogubobberera omuntu tegumuluma gulinga ogutamuluma naye ate gumuluma gulinga ogumulumira munda eri mu bwongo naate gulinga ogutamuluma nga tosobola kubuulira munno gy'emitwe gya mirundi esatu ogwakiwanuka ogw'omuzimu nga gukubanja ate newabaawo omutwe ogukubanjisa ekintu ky'oku mutwe ekintu ky'oku mutwe waliwo abakyala abayita bakatundu ka nnabuzaana ng'aliko omuzimu nga jjajjawe yasibanga nnyo akatambaala ku mutwe kano ke batuggira emabega amatwe abiri okitegedde akatambaala ako gye bali waliwo emizimu egikasaba nga yali mukadde waliwo emizimu egisaba enkofiira yaagyo nga ya lubugo nga neetooloovu waliwo emizimu gy'abacwezi egisaba enkofiira yaagyo nga ya lugoye nga neetooloovu gy'emitwe egy'emirundi esatu okitegedde omutwe ogubobberera nga tosobola gunnyonnyola mulala era ebika by'emitwe egyo omusawo alina kuba mukugu okubyawula okumanya nti ono kiwanuka guno muzimu gukubanja kyokka gyonna mizimu n'ogubanja akatambaala n'ogubanja enkofiira n'ogubanja olubugo lwagoba ekifundikwa naye omusawo ayawula dde nti guno omutwe genda ogula enkofiira ya jjajjaawo okitegedde abantu abakutuka emigongo okitegedde waliwo okutuka emigongo nga oludde okwegatta n'omukazi oba ne muganzi wo ekyo kibeerawo mu ddwaliro ne bakugamba nti ebintu bwe bityo otera obbikola n'ogaa nedda bagaa agenda ofuna omukazi okole bwoti ne bwoti mugongo ogwo gulaakinga embeera eyo ekyo kibeerawo naye ate waliwo embeera y'okukutuka omugongo okukutuka omugongo okitegedde ogwo muggo jjajjawo akubanja omuggo okitegedde oliko omuzimu gubanja omuggo si gwa muzimu omusajja gwokka n'abakazi baba n'emiggo omuggo ogwo gutemwa mu muti mu mwanyi omuggo gw'omukazi tegubaako kikwatwako waggulu omuggo gw'omukazi gutemwa mu mwanyi ne gukula butengerera ng'enkoni omuggo gw'omuzimu omusajja gutemwa mu mwanyi
ne gukula nga waggulu guliko ekikwatwako. Okitegedde? Gwa mumwanyi. Abachwezi emigga egyo bagitemera mu foomu ya nkoni oba yanzo. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bito. Kakati omuggo guvaako omugongo okutuka. Kyokka omugongo okutuka omuzimu guba gubanja n'olubugo bitambulira wamu. Okitegedde? Omuntu okuzimba ebigere mu famire mubeeramu emikalabanda egyabula, engatto z'omuti ez'emikalabanda. Muba ne bajjajjammwe abaabasooka nga baayambalanga mikalabanda. Ebigere ebyo ne bw'oli bijjanjaba nzintabulwa abantu abasomyeko ababuyabuya mmwe. Ne bw'olimira empeke ne bwe bali kukuba empiso ababuyabuya. Nze njagala omuntu awona ebigere okuzimba Jjambuuke. Nga ebigere obulwadde bwazze bizimba. Era ebigere ebyo bitera okulemera ennyo ku bantu abakuze. Oli ne bamugamba musaayi, ne bamugamba lya bulungi, lya ku doodo, lya ku nakati, lya ebbugga, biki, kati lya ku kyennyanja, lya ebintu ebizzaamu omusaayi, ono obutto omwesaleko, biki, n'abyesalako nga buteerere. Kitegedde? Olyo eddwaliro limubuuliridde. Gabalemu okujja ku bantu abamanyi ennono ne tubawabula. Ne balowooza nti ensimbi zijja kutaasa ekyo. So nga bw'ogenda omuntu amanyi ennono asobola n'obutakuggyako ssente naye n'akuwabula. Beefuula abaswala, beefuula abataagala kuswala, naddala abantu abasomyeko. Tula mu kyaki maaso. Kale mukolere ekyaki ebivvulu. Naddala abantu abasomyeko abafunye ku ssente. Mukolere ekyaki ebivvulu, mutya okuswala, eno obulamu nga bugenda. Muwakanye eby'ekika kyammwe nga mubifudde ebya sitaani. Okitegedde? Kakati mu mbeera eyo mwegendereze ekintu ekyo. Mubaamu emikalabanda mu nnyumba yammwe nga bajjajjammwe baajambalanga, naye ng'omuzimu ogwo otambula nagwo, oyita nagwo nga gwagala engatto zaagwo. Obeere n'emikalabanda egyo mu nnyumba nga bw'okomawo okukula otera n'ogyambalamu. Okitegedde? Akati nno abamu bajja kubeera nga bazimbye ebigere, agende mu kayumba k'obuwangwa agule emikalabanda agiteeke waka, oswadde tojja kuwona. Ansa teri mu kugula mikalabanda. Emikalabanda ogiteekawo waliwo ebintu by'oba olina okumanya okusobola okuwona. Olajja kuwulira wano nga tusomesa ebigere byatandika okuzimba, agenda agula emikalabanda agiteeke mu nju, tosobola kuwona. Ne bw'oyagala ne bw'osaddako enjiba tosobola kuwona. Okuteekawo emikalabanda egyo oba ne jjajjaawe yajambalanga naye nga yayina ebintu bye yakolanga. Oba olina kutambula wooteerawo emikalabanda, ogenda okuteekawo emikalabanda, obeera olina ebintu by'olina okugambibwa. Omusajja agenda okukusaba emikalabanda omala ozimba ebigere, manya nti n'olubugo lwalwagala. Ogenda okuzimba ebigere, musajja ng'akubanja emikalabanda gye, manya nti n'ekibbo kyakyagala, manya nti n'endeku ye agyagala. Kitegedde? Kati ababuyabuya batya okuswala, batya okugenda okwebuuza, obulamu mu buweeyo teryagaanye. Kitegedde? Kuba tewali gwe muliisa. Abasawo abatudde muno bayitirivu nnyo mu Uganda wano, naye tewaliiwo gwe muliisa. Okuggyako agenzeeyo yamuliisa. Okitegedde? Ng'omulwadde wanaagenda ku musawo n'amulekerayo ebbiri, oyo agenzeeyo gwe yaniriza, gwe atagenzeeyo olowooza akwagala kwoki. Era atagenzeeyo obeera n'ebizibu bye, n'omusawo abeere n'akatono kaalya. Okitegedde? Eno ensi buli omu yeetaaga munne. Omusawo akwetaaga ng'ozze n'ebbiri, ate naawe omwetaaga akuwa amagezi mu ekyo. N'olwekyo abantu bagezeeko okunoonya n'okwezuula. Okitegedde? Amagulu okuzimba muzimu. Kyokka amagulu waliwo ekirala ekireeta amagulu kye ŋŋenda okugendako okubannyonnyola mu odiyo eno yennyini. Ekireeta amagulu okuzimba, ne kati nkyali ku muzimu. Omuzimu guzimbya amagulu n'ebigere. Amagulu n'ogakwatako n'onyiga ewantu olugalo ne wasigalawo ekinnya. Omuzimu
omuzimu ogwo oguzimbye amagulu n'ebigere ku lusegere lwagwo gubeera gukulembeza jjajjaffe Kiwanuka. Amagulu mu kuzimba gatera ekiseera ne gatonda olubabu luba lwa Kiwanuka. Era osobola okugenda mu ddwaliro n'olowooza nti siina mazzi, mu ddwaliro ne bagamba olina amazzi, ne bakupima ne bagamba olina amazzi, ng'oyagala bakuteekeko amazzi, mu ddwaliro ne bagamba olina amazzi, ne weewuunya ng'ate okugulu kuzimbye nga bagamba olabika tolina mazzi. Okitegedde? Kyokka abazimba amagulu ago n'ebigere ate tebitera baluma. Bibaluma luvannyuma lwa balwako kiseera ng'olwo bufuuse obulwadde. Abantu abasannyalala amagulu ne gasannyala ne gakubwa amasannyalaze, guba muzimu nga gubanjirizza ebbanga nga guyita ne Mukama waffe Kiwanuka. Okitegedde? Era okukakasa omuntu nti ono alina ebintu bye yalabanga n'atabifaako mu biseera bwe yabeereranga ne ssente, teyafangayo, teyakolanga ki, yabivumiriranga, yabisindiikirizanga. Ebintu ebyo byombi, ebirwadde byombiriri, amasannyalaze mu mubiri oba mu magulu oba mu mukono ogumu, olinaga nti amagulu gange okugulu kwa kkono kwakubwa amasannyalaze. Kitegedde? Bwe ntambula bwe neesuna sikuwulira bulungi, nsannyalala okugulu kwa kkono, ate ennyama yaako ezimbye. Omuntu oyo atera kuba mu myaka 45, 49, 50, 60 okudda waggulu. Osobola obutamuvumula kirwadde ekyo kubanga ebiseera n'obudde biba bimuyiseeko. Nsaasira nnyo oba ntumiddeko nnyo abasawo abatudde mu nnono ng'oli ku muntu wa myaka 65 jjanjaba ng'osuubira ojja muvumula. Nkutumiddeko nnyo ssebo oba nnyabo. Emyaka 67 75 ng'alina ekirwadde okiraba kya nnono. Omusawo ng'olowooza omukolera lubaala atereere. Nkutumiddeko nnyo ssebo oba nnyabo. Emyaka egyo lubaala aba yeesonyiye omuntu oyo. Emyaka 67, emyaka 70, 75, myaka 80 lubaala aba yamwesonyiwa. Obulwadde bw'ayina buba bulina muluma mpola mpola ng'akozesa ddwaliro. Lubaale ebbanga ly'amaze nga tamutereeza mu biseera bye eby'obuvubuka bwe, abeera yawakanyanga, yalokokanga, yakolanga ki, buli kimu ensi yalwanagananga nayo. Ekirwadde ekimukutte lubaale aba kimukubye nga tekiriwona. Eriyo abantu abakekejjana mu kyalo myaka 67, okitegedde? Myaka 70, myaka 75, abaana be ne bakkubira ne bagamba maama ali wano afa, n'obagamba temumuleetera mumutwale embulago. Okitegedde? Ntumiddeko nnyo abasawo ng'oli mu kutetenkanya omukadde wa myaka 67, wa myaka 70, 75, 80, era omusuubiza nti bw'oteekawo olubugo lwa jjajjaawo ogenda kuwona. Nkutumiddeko nnyo ssebo oba nnyabo. Era ntumidde ku ggwe omusawo ntumiddeko nnyo omusawo anti bano abankubira kube oliba omuntu n'omuggyako emirundi 3 natamanya nti olina by'oliko. Bantu nabo balinga batategeera. Omuntu wakuggyako ogusooka n'akuggyako ogwokubiri n'akuggyako ogwokusatu. Tuweteekemu mu bwongo bw'amagezi agagoba enswera ku bbi nti alabika alina kyaliko. Muwemu akadde. Kitegedde? Abantu beetaaga kuvuma buvumi ndowooza. Okitegedde? Common sense anzigyeko ogusooka, ogwokubiri ateekwa okuba alina kyaliko kuba omanye emirimu gy'akola gy'abantu. Kitegedde? Akati mbadde nkyayogera ku bantu abakulu abakuze. Abaana bangi mulina bakadde bammwe mu kyalo. Waliwo omuntu emyaka 68
myaka nkaaga awo omuntu oyo oba okyamujjanjaba. Nkaaga mu etaano. Omuntu oyo tuba tukyayinza omukolako n'atereera. Asobola okubaako n'atereera. Naye 68 awo 75 omukadde oyo ebiseera by'obuvubuka aba yabizannyiramu. Okitegedde? Aba yabizannyiramu. Lubaale mulaba edduka. Lubaale alina ebiseera waakubanjiza n'ogaana. Kati ng'abantu abamu muno mu Uganda, abaana bato bavubuka myaka 35 omubuulirira ku ssimu kuno tafaayo wa malala, mikwano gimufuukidde emikwano, n'omugamba ebya mikwano by'olimu tebigenda kuvaamu makulu, n'omugamba omusajja gw'olina toliba naye n'omulagula biki. Okusinza ku bikuluma ne bw'oliyagala okufumbirwa, okusinza ku bikuluma ne bw'oliyagala tolikungula, n'alemerako n'alowooza olimba. Eri abaana abali ebweru eyo ku kyeyo n'akaka n'omuga asooka weetereeze n'akaka n'alwanagana n'ensi n'asika omugwa ne Lubaale n'akaka. Okitegedde? Kati be bantu betwogerako ng'akuze. Atuuka ekiseera nga buli bulwadde buluma ye, buli kimu kisumbuwa ye, buli kimu kimukaabya, buli kimu omutima mumenyefu, ng'atunuulira gy'avudde talina kyakungudde mu nsi, naye ng'akungudde mu kubonaabona bulumi malwaliro. Empiso zifuuse empiso, buli budde makerenda. Abakadde b'osanga nga buli budde agamba olumbe lunnuma, nga yalutuuma lumbe. Okitegedde? Akati beebo. Omuntu emyaka 68, 75, abantu balanga eddagala ly'obudomola lino liwonya amagulu agazimbye, amagulu agasanyalala gakola ki? Njagala emyaka egyo. Tolaba nti abantu balanga eddagala ku leediyo. Emyaka egyo oli azzaawo amagulu g'omuntu oyo nga gazimbye eggundi okusanyalala. Babagamba nti musaayi gukendedde. Kale naffe tumanyi byaffe. N'abagamba nti talya bulungi biki, nabo bamanyi byabwe. Lwaki bwe mubalagira okulya obulungi, lwaki ekirwadde ekyo tekiwona? Babeera bamira eddagala era ne mu ddwaliro ne babasalira mulye bulungi, mulye kino mukyesonyiwe. Weesonyiwe omunnyu, weesonyiwe simanyi okulya biki, gezaako okulya ku butula, lya ebintu ebikaawa, kola bw'oti, kino tokirya, kino kirye. Ate ne mubawa n'eddagala. Lwaki ebintu byonna mubibawa? Lwaki abakadde abo temubakyusa? Era lwaki lufuuka lumbe lwa lutentezi? Okitegedde? Waliwo n'omuntu gwe twandigambye nti myaka 80 nti obwo bukadde. Ekyo kiwulirwa. Naye nkugambye bwe nti va ku myaka gye twogeddeko. Obwo tebuba bukadde. Wabula giba myaka. Lubaale alina emyaka kwakoma okusala ku muntu obuyambi nga ne bw'oliraga watiri baali kuvumbula. Ebbanga Lubaale lyamala ng'akuloosa tewali kyatawandiika mu kitabo. Era bw'amala awunzika ekitabo kye eky'amabanja n'amala n'agamba nti ono ku myaka gy'alimu tumugasse ku bajjajja ba baatujeemera, n'awandiika full stop n'okkoma. Teriba kumuddiramu. Naawe ne weetaba mu lubululi. Ne bw'olirwala, ne bw'olikaaba, ne bw'oliraajana, ne bw'oligenda ku basawo abalingwa ekki ne bw'otuuka ku nnyanja y'omunnyo, ne bw'oligenda mu baprofeesa, waliwo endwadde ze baba tebasobola kukuwonya. Era mwe muva bikansa, mwe muva biki, empewo zeetabulatabula zonna ne ziwera lumu, ne zikussaako ekiyinja, n'otonda ekirwadde ekitaliwona. Kakati waliwo famire y'aboolugave. Famire y'aboolugave, omusajja ono ndowooza ye Muwanga. Ayina mwannyina yafuna ekirooto nga ayina ebigere nga bibiika amagi. Nkiddamu. Famire eno y'Abalugave. Omwami ono ye Muwanga. Omwami ono aleese ekirooto. Ayina mwannyina yaloota. Mwannyina muwala yaloota ng'ayina mu bigere bye ng'ebigere bibiika amagi. Mwannyina mu kirooto omwo n'agamba nti neesiimye nnyo ngenda nakusuubuza amagi gano. Mu kirooto n'azuukuka n'abuuza bitegeeza ki? Foomu y'okuzimba amagulu tugibabuulidde eba ya muzimu. Kyokka waliwo foomu y'okuzimba amagulu nga ya musota.
Okitegedde? Oyawula ddi amagulu g'omuzimu oba ebigere by'omuzimu? Oyawula ddi okuzimba kw'omuzimu n'okuzimba kw'omusota? Okuzimba kw'omusota ku lususu kuno kutandika okujjaku olukanyanya ng'olw'abaana aboota omuliro nga lukoze maaka eziringa sikweya obala ekitango nga zaagala okufaanana obukakampa bw'engege. Abaana aboota omuliro obusalesale obwo bwe bakuba ku lususu. Obuzimbu bw'omusota bw'oba waakazimba nga musota naye nga waakazimba tosobola bulaba, wabula obuzimbu obwo singa butwala akaseera ng'okyabuyina amagulu gakyazimbye oba ebigere, otandika okufuna obusalesale obukozera ekitango oba tulayango oba engeri ya sikweya nga busazeesaze buti, era ewantu wazimbye waba watera okusiiwuuka nga bw'otakulawo wasiiwuuka mangu. Enjawulo y'obuzimbu bw'omuzimu n'obuzimbu bw'omusota. Omusota gwe njogerako kiki? Ono mwannyina w'ono ow'olugave yaloota ebigere bye bibiika amagi. Omukyalo oyo alina ebigere ebibiika amagi aliko omusambwa gwa Nnaalongo, aliko omusambwa omukulu ogwa maama Nattimba. Nnaalongo Nattimba ye maama w'ensi eno, gwe musambwa omubereberye oguzaala Nnambi. Tulyoke tuve mu Nnambi, tuli baana ba Nnambi ffenna abantu b'ensi. Naye ate Nnambi aliko amuzaala. Nattimba yazaala Nnambi, Nattimba yazaala Kabaka Bulamu. Omukyalo ono aliko amaanyi ga Nattimba. Nattimba musota. Okitegedde? Yaloota ebigere bye bibiika amagi. Omukyalo ono aliko amaanyi ga Bannaalongo n'abaana abalongo abatambulira mu byewalula. Era omukyalo ono bw'anaaba mugayaavu, ekigere ekyo mwagenda okujja olumba olulimutta, kuba tekigenda kusalako. Ekyo kye yalaba mu butalabika nga yeebase, bwe bulwadde obuli mu kigere omwo. Era baamala mulabula, emisambwa gikutta gikusinze, kuba gikulaga ekyokkola nodda mu by'abasajja. Kitegedde? Ate nafumbirwa, ate nakola bwe nti, lubaale ng'akuluma mulaba edduka, eby'obufumbo tonyumya, eby'abaganzi tonyumya, eby'emirimu tonyumya. Ensolo gye bayita lubaale bwekulumbanga, baawe mugambe sooka ondeke ngende neetereeze, mbalabula, kuba lubaale tumumanyi ate tuli batereezi ba mpewo. Tutereeza lubaale, tuli batereezi ba mpewo. Bw'okizuulanga nti ensolo eyitibwa lubaale erabika esitudde enkundi, ne bw'oba oyina omusajja mugambe mwami sooka ondeke kangende nnoonya obulamu, mbeegayiridde, kuba lubaale ne bw'owewuliikiriza, lubaale bw'atakulumya mu buvubuka, lubaale akulumya mu bukulu. N'otuuka okuyita nnyoko mu nsi muno, n'abaana b'ozadde bewawoza nga mbu nkolerera baana nkuza baana, lubaale akuluma n'abaana ne bakusuulawo, ne bakumma ssente z'obujjanjabi, abaana ne bajja kuziika. Mu kuziika ne bagula keesi ey'akabi, ne basemitinga entaana, ne bafumbira abakungubazi, ne bakola ebintu eby'enjawulo ebya ssente, naye nga mu biseera walaajaniranga abaana nga teri yakufangako, nga baakukyawa, naye nga lubaale yakikola. Bazadde bangi tubalabyeko, abaana ne bamumma obuyambi, bw'agenda mu ddwaliro omwana mweza 3,000 zaakukaabirira, obujjanjabi tebumala, empiso bazimusalira teziggwayo, naye ng'abaana bali mu Kampala, naye nga baakyawa ekkubo erigenda eri maama, naye nga kyaleetebwa lubaale. N'afa, abaana ne bakozesa ssente, ekeesi ey'ebbeeyi, okuwa abasumba ssente abanaasaba, ebintu eby'enjawulo, abantu ne balya ne banywa, naye nga mu biseera bya maama ng'alaajana abaana tebaabikola, naye mu kufa mu kuziika abaana ne bakozesa ssente. Oyo yenna lubaale. Okitegedde? Ensolo gye bayita lubaale bw'omanyanga nti asitudde enkondi, ng'olina omwami, ng'oli mufumbo, wazaalwa wekka, omwami wasanga musange, mugambe mwami nkyakwagala, naye mwami mpa akaseera neetereeze.
bw'olaba akulemesa nagasi byagala mugambe mwami ndeka nzire ewaffe tereeza ensonga. Okitegedde? Kuba ne bw'oli mwesibako talina kyagenda kukuyamba. Tuli baterezi ba mpewo, tutereeza mpewo ne bwe ziba zaakona myaka 10 mabega. Obukodyo, tekiniiki wa lubaale n'obwakyefuula bwa lubaale byonna tubimanyi. Okitegedde? N'olwekyo omukyala ono aloose ng'ebigere bye bibiika amagi musaasidde. Akyali muto, gakyali malala, akyali mu bintu bya nsi abiyinamu essuubi. Obwo bulwadde buzze. Obwo bulwadde bujja kutuuka bumulume businge ne siriimu. Buzze. Aga amagi gaalabye ebigere bye nga bifulumya amagi. Aga amagi bwe bulwadde. Oledde omusambwa gumubiiseemu amagi. Gwamubiikamu amagi. Naye amagi ago bw'aliba tagaaludde gajja kufuuka amagi g'obuuka. Singa aliba teyeeterezezza okugulu okwo kw'olisanga mu ddwaliro nga bakuwanise nga baakusazeeko ate omuntu bamusalako okugulu olumbe luba lwakumutta. Okitegedde? Amagi ekigere kye ge kibiise oyo omukyala abo balongo. Kyokka obulongo bwo bwa lubereberye, si bano abalongo b'omu kika nti taata yazaala abalongo. Ogwo mutendera gwa ku buzaale. Abalongo bano ba lubereberye. Omukyalo oyo bw'anaaba tafulumizza baana abo, oyo lubaale waakwebakirira, wantabaalo. Oyo omukazi alese kiroto kino yonna gy'alisanga olubiri oba obukkiro yeebakanga bwebasi waafuulanga ewaka, kubanga okubiika amagi ago si kyangu. Tagenda gabiikira lunaku lumu. Ayina okutuuka mu foomu ng'ey'enkoko. Enkoko ebiika amagi n'egamaamira n'egaalula n'ekuza obwana. Enkoko mu kubiika amagi esobola okumala ennaku nga 2 ng'ebiika. Okumaamira n'emala ennaku 21. Okukuza abaana ne bakuza okutuuka we basuulira. Okitegedde? Abantu mwenna balotagana abaana nnyonsa baana, nina olubuto nzaala, abakazi bazaala biki. Foomu ya nkoko oba obangi bw'obulongo bw'oluberibiri ge magi ge mulotagana. Oligenda mu kifo oba lusozi oba lubiri, olibiika amagi, oligamaamira, oligaalula, olikuza abaana. Okitegedde? Awo n'olyoka oyitabira obuyinza bwo obwa Nnaalongo obukutuddemu oba obwa Ssaalongo. Emisama ne giryoka gikusiibula amakulu nti ye lubaale w'entabaalo. Bw'aliba tatabadde ono omukazi olwo lwe lumbu lulimutta. Bambi aligenda okujjukira okumanya nti kye bandagulako luli kyali kyekyo ng'emyaka gigenze nga takyasobola leebuleebu, ng'oluusi n'abaana alina bangi. Kubanga aboolugave bazaalanga obumyu. Kati ono omuwala oyinza okusanga ng'alina abaana lwebeeya, alinga alina akasomero awaka, balina nnabaana ez'ekisa, buli kaseera n'atega mwami mwami. Okitegedde? N'osanga tebalina na kyabbuliisa, kano ka kabuto, kali kakulukusa enviiri, kano kayita maama, kali kapama biki. N'osanga talina mirembe. Bazaalanga obumyu bano aboolugave. N'azaala olwebeeya n'ateekawo abanga alina akasomero. Tega nnyo kwekyo ekirooto. Obudde bunaakuyitako. Ekiseera kigenda kutuuka ng'obuvunaanyizibwa tebukusobozesa kwetereeza. Omuntu kyandibadde kirungi okwetereeza nga tannafuna buvunaanyizibwa, tannafuna nnyo mpeekera. Olina obwana 2 obutakulemesa, olina akaana kamu, naye abaana 5 omusajja yabakusuulira, ogenda kwetereeza otya? Kwono olubaale wakakyo kano okwebakirira. Kuba lubaale takyatereera ni ngende ku musawo mali ennaku nnya nkomewo eka. Takyatereera. Ate takyatereerera ku basawo. Lubaale kati wa mbiri wa nsozi wakwebakirira. Ye lubaale abaloosa nga muli ku masomero, oli mu yunifoomu y'abaana abato, olimala kuddayo ku bulongo bw'oluberibiri, olimala kuddayo mu foomu ng'omwana omuto bw'abeera, ne bakutegeerera buli kintu. Kusobola okutereeza lubaale oyo. Ampakanya musamire omukubira eŋŋoma bw'atereera ng'ojjanga n'ombuuka. Oyinza okugamba oyo yeeyogeza sya. Amusamira n'omutereereza ku ŋŋoma. Gyange ono n'ebirabo oba ojjanga n'ombuuka, ojjanga n'oŋŋamba nti twamutereeza, nze njagala bujulizi. Ng'oggyeko abantu abasamidde ku mirembe giri egiyise. Si be njogerako. Nenjogera ku bantu baakakyo kano abaloota amasomero. Mutereeze. Atereera agambe nti nteredde. Ojjanga n'ombuuka era n'ogamba Mulangira oli musajja mulimba nnyo.
ku mulembe guno aterereza lubaale ku ngoma oba mu kumwaza oba mu mukolera enkiiko ojjanga n'ombuuka. Ero njagala ogambe nti Mulangira oli musajja mulimba ng'oggyeko omulembe gwe tukubye olukwa amabega ku bantu abatusingako obukulu be tusanze baasamirako emabega eri abaafuna omukisa ne basamirako ku lubaale eyali ow'eŋŋoma. Abo abasawo abo bakyalimu. Naye omusawo w'olwaleero yenna ne waba ataddewo essabo ng'ali myaka 3-3-5-4 bonna lubaale abaloosa amasomero era embuga zigwa buli lunaku. Genda ng'obalondoola abasawo bonna abali mu sisitimu kati batudde ku maggwa abasinga obungi. Embuga zikyankala n'enkya n'eggulo teziteridde. Obubaka bwe baloota olw'okuba babaddeko bajjajja b'abaana batyo okuswala okudda wansi okunona ekitundu ekyasigala. Naye abasinga obungi baloota bali ku ssomero, baloota bazze ku masomero. Embuga zikyankala n'enkya n'eggulo, zigwa enkya n'eggulo, zeesiba enkya n'eggulo. Okitegedde? Omusawo olw'okuba afuuseeko jjajja w'abaana, abantu bamulabyeko nga jjajja w'abaana ne yeekalizaayo mu kintu ekyo. Okitegedde? Ne yeekalizaayo naye ng'omisango gimutuma, naye nga yeefudde nampulira zibi wa mputtu, naye nga gimutuma. Okitegedde? Enkyo ojja kusanga bafudde bubi. Kubanga omusambwa tebagujeemera, tebalekayo bintu bya misambwa. Osanga omusawo ng'afudde kikutuko. Okitegedde? Afudde mu nfambi, naye nga bulijjo abadde n'ebintu byaloota, naye ng'atya okuswala kubanga abaddeko jjajja w'abaana. Mbuga nnyingi zitabuse, mbuga nnyingi zeesibye. Abantu abasamidde ku mulembe guno tewaliiwo agenda kusamira lubaale wa ŋŋoma amuwangaaze. Mbagambye bwe nti ojjanga n'ombuuka ng'omulina nga yanywera nakkalira nga yali wa ŋŋoma ng'oli myaka 3-5, 3-4. Lubaale ng'omuyina nga yanywera nga wamusamirira ku ŋŋoma just nga tewamwebakirira banga liwera mwaka gumu n'ekitundu nga weebase ewantu mu lubiri n'otambuza obulongo bw'olubereberye. Ojjanga n'ombuuka lubaale oyo bw'atacyankalananga, bw'atasaanangawo. Okitegedde? Embuga bw'etasaanangawo ojjanga n'ombuuka. Okitegedde? Akati ono omukyala aloota ng'avaamu amagi. Eyo ensonga ya mbiri ya nsozi oli Naalongo, obwo bulongo. Kyokka amagi g'olaba bw'oba osamidde gali kuvaamu mu bulungi. Kabaka akubanja obulongo obwo bw'olubereberye olizimaliriza mu bulungi. Kyokka bw'oliba tutegedde teweetereezezza amagi ago ate lwe lumba olulikutta. Okitegedde? Kakati ono omukyala agenda kutandika okuzimba ebigere mpola naye nga tebimuluma, nga bw'ayambala fulaati zirekamu maaka, bw'ayambala siripa zirekamu maaka mpola naye nga tebimuluma. Buno obulwadde bugenda muluma nga luwumu, tebugenda mulemesa kwebaka. Ebigere tebigenda kusannyalala, ebigere tebigenda muluma. Bwe bulwadde obugenda okukula mpola. Bw'aba mufumbo bambi omusajja bw'ajja n'alaba feesi ng'alowooza alina omukazi nga beegatta n'enkya, obwo obulwadde asobola n'obbuzaalirako abaana abawera 5. Ng'ekigere kyazima naye nga tekimuluma, naye ng'ate yaloota. Bwe butamanya obutwala amazzi ekiro, bwe busiru obulemesa omuntu okwawula enswera ku bbi. Okitegedde? Kati era obubuyabuya ono tekimugaana agendako mu ddwaliro n'atwalira ekigere ekyo dokita naye nga yaloota. Ababuyabuya bwe baba. Enkya tekimugaana kigere kino kera nga kimuluma n'agenda ewa dokita naye nga yaloota. Abo abantu we munsoberedde, aba yaloota. Kati ayinza okkeera ng'ekigere ekyo kimuluma nnyo nga kimumyasa olunaku olumu n'akeera ewa dokita ne bamuwa eddagala n'empiso naye nga yaloota. Yate n'ababuulira n'abazibizaako. Abuulira omugezi ayanguyirwa ate abuulira omusiru osobola okwogera n'amalusu ne gakuggwa mu kamwa n'obanga leediyo. Okitegedde? Abantu abasinga batwala ebirwadde mu ddwaliro naye nga balina ebintu bye bazze balaba, bye bazze baloota. Olw'okuba mulimu abantu abamu oluusi basomi, oluusi balokoli, oluusi bannaddiini, oluusi bassabakirisitu, oluusi basomesa ku byalo. Alina ebintu byalaba ebimuviiriddeko obulwadde naye abiraba naye yeewubya n'agenda mu ddwaliro naye ng'amanyi lwaki mulwadde. Alowooza anaabiwonya anaabigoba.
Lubaale tebamugoba, nze mbasaasidde era mbasekiridde, tebamugoba. Lubaale mulabe edduka. Ensolo eyitibwa lubaale bwe yakwezinzeeko weeveemu, okutya okuswala kupame, okutya gundi okundaba kupame, bipame, genda ku kiswa oniyeewo emizi ogambe nyedde okutya okuswala. Gyensonyi ku maaso, genda okolerera obulamu bwo n'abaana bo, baleme okuvuga ebigaali ku kyalo ng'ofudde, baleme okutunda ebintu byo nga waakafa. Okitegedde? Akukuume lisodde ne ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.